what I did. I introduced the external committee to the embassies, so we had ties because everybody believed that National Resistance Movement, National Resistance Army were a bunch of Marxist, socialist, Leninist, whatever isms you would attribute to them. They didn't believe that this was a person that required their support in case he became a leader. Yakozesa okuba nti nno yali alina contacts nti yali akulembera ekibiina kyewandigamye nti nno ekiyamba ababundabunda abaali banoonya obubudamu mu refugee camp e Kenya nga mwalimu Abanayuganda be baakakanga okuzzibwayo mu Uganda naye nga bagamba nti lwaki mutuzze e Uganda nga teba tunoonya kututta. Besigye baamujja mu nsi ki? Kenya. Nga bamuzaawa Uganda. Ani yamujja e Kenya muzze Uganda? UPDF. Ono akolera ani? Eventually, President Museveni took over. In any case, the peace talks were signed. He was supposed to become the vice president. He was supposed to become a vice president. Yes, under the Tito Okello Lutwa government. Bali mugundi mu peace talks. Nga bali ku madala bwe kuba ekifaananyi ngeno Kampala bamuwamba ke kano ke bagamba mbu balinga bagat stopping okulwana nga ate no basigala balwana keko kempulira. Museveni has never been honest. We are not giving Chagulanyi the pleasure of a Ugandan ambassador sitting next to Chagulanyi at any platform. Chagulanyi has committed treason, is going to betray the good names of the people of Uganda to those bazungu out there. So we will not give the pleasure. Kakati ono ye ambassador akugamba tetwetaaga kugenda kutuula na Chagulanyi watu wonna kyokka e Kampala bw'opozingabo nga bodde e Kampala up to now waliwo platforms ezigenda mu maaso gaziraga twetaaga dialogue. Kakati dialogue yeetaagisa omanyi kakati okugenda mu maaso bannayuganda muzuukuke. Kakati njagala okubuuza omukyalo oyo bwe banaamugamba nti nno amaka ga president wa National Unity Platform gaalumbibwa mukyala we n'atulugunyizibwa era oluvannyuma n'akwatibwa ku butambi ne buteekebwa ne ku ex ya Geno aduumira amagye, olowooza ayinza kubeera no answer ki omukyala nti AI ono ambassador ate n'obutagenda omanyi international standards oba tugaye nti international community oba international platforms communicating right from the concept of inviting someone. Buli step eddako it becomes a record. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Tukwanirizaako nnyo ku The Answer Channel era gy'osinzira okuba ngo tulaba omukutu waguta The Answer Channel agawogera ku mukutu gwa YouTube n'oteekamu ekigambo DN n'otekawo space n'otekawo channel n'otekawo space n'otekawo DA n'otekawo space n'otekawo answer n'otekawo space n'otekawo channel ojja sobola nnyo okuba ngo otufuna. Tubeera wano buli lunaku lwa mukaaga Mukama nga asiimye
ne twechekingako okwo ne mukulu Matovu Junior mutabani wa Mbega kinkolera ddala bulungi nnyo nti mu acceptinze literally ku mukutu guno ogwa YouTube mulaba era muwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo era mumanyi ki kyasobola okuba te nga agattako ku community ku ku cause gye tuliko era buli bwe mulaba nga ennamba zeeyongera mutima gwange gunzijukiza we nalinga ne Isima oyo nga yakagenda ku channel yangu okwo namuteekangako nga Isima mulaba asobola okwogera naye nga bange bamugaana nga bamugaanirako naye by God's chance yamala na accepting anayita mu another way ne bamufuna era ne bamutegeera so nkwebaza naawe commitment gyokola mu butuufu ey'okujja ne tukwatagana buli lwa mukaaga ku mulimu ogutali musasuli mulimu gw'obwa Nakyewa bwe twatuuka wano ekimu ku bintu bye twazimbibwamu nga tutandika obulamu obujja nga tuzaaliddwa bujja kwe kumanya nti ensi gye tulimu eno Canada yazimbibwa ku musingi oba ku mwoyo gwa bwa Nakyewa kyovula nti obwa Nakyewa busobola n'okuweesa omulimu exactly nga tolina kintu kyonna kyonna naye ng'olaga nti nakola obwa Nakyewa wano nakola obwa Nakyewa wali nakola obwa Nakyewa wali no this person experience agirina ali mu values kati nze buli wenkola something that is not like ngenda kifunamu nze nga nze directly naye nga kirina value gye kyongera ku muntu kati nga bono gamba omuntu atulaba ku channel yo nawe wenyini yazimba channel nze ndowooza nti mba ntaddeyo ettafaali mba nnyongeddeko sina kulowooza bulowooza but you are doing a very big impact I'm telling you and the reaction is real because I see people nga bakomentinga never reaching out to me nga tebakomentinze wali ku gundi ku channel that's feedback is always very important very important and si buli kye twogera nti kisanyusa buli omu waliwo abakwatibwako mu mbeera endala naye we are sorry for that feeling naffe tugezaako ku expressing the opinion kubanga eno is a personal opinion sigamba nti kyayogera kyekyenkomeredde kiche tukola wano chetukola kubeera nga tufuna kwebyo bibadde bitambula tulowooza nti bibadde bitambudde tukkiriza nti oba birabyeko but what we are doing here is to pick up the opinion ezo ze tulowooza nti naye bw'aba akyogedde mu ango gye yakirabyemu oba oli awo omulala ayinza kiraba naga ate no ango saagirabye ate no nagirabye naye nabadde njibuzeemu so that's how to take out this time ne tujja ne twogerezeganyaamu ko kikulu nnyo babanye mwe balire ddala abaganda baffe abali mu ggwanga lino oba bali mu mawanga gaffe gano ge tuwangaliramu diaspora bali mu North America oyogera ku Canada oyogera ku America ku America United States of America simanyi ne Mexico gye bali naye abali mu ezo Mexico tebera South America eri muno Mexico. North America North America sebut niwe babasamba bamala ne bakomawo kyobola North America yegenda otegeka World Cup ne Mexico Mexico mweri ne USA nsisatu kigenda kuba kijjobi so nteeka okulaba ku World Cup nange nandigyetaaze omanyi lwakuba waliwo ebintu byolina okuwandiika mu byafaayo byo bw'oba olina omukisa okubeera mu nsi etegese World Cup gendayo ng'olina obusobozi ate olowooza tiketi egenda kuba ya sente mmeka eyitamuko nga ku $4 plus naye kati olowooza nti World Cup agenda kudda mu nsi eno myaka emeka simanyi kuba amateeka mangi nnyo ge babateekako kakati $4 kakalamu $4 bwe tuziza muze Uganda ke kakadde nga kamu n'emitwalo nga5 oba 3 e Uganda muze awa nezaffe so okikola neoyingiza mu byafaayo nti nno nalabako ku mupiira gwa World Cup togenda kulaba mupiira gyonna kakadde okaziza kati atandise kuzimba nyumba kati olaba kati akakadde ezo gundi bloka maker madde kitunuliremu ango ya emyoga eza PDM kibadde kitunuliremu nayo kuleeta mbozi z'ababbi emyoga tegyetaagisa na kwogerako kubanga that is like obubbi obw'abannaffe abasibya amataayi nga bakozesa ate bali abeetaaga muganda wange twakoma wiiki ewedde nonemesezza okulanga naye nanga sokolanga egondi webina kati banaye kiri bwe kiti I have so many people abagenda mu my website omwo
ne bateekako information zaabwe ne beerabira oteekamu ennamba zaabwe ez'amasimu. Enamba ya simu eyo tukolera ki? Enkolera nti tufuna we tuconnectinga ffenna ne twekolako follow up. Tukiriza nti oyinza okubanga olaba ekintu n'ogamba nja kiddira because we are busy. Tubeera busy waneno and I acknowledge that. Nolabako kapati n'ogamba nja kaddira n'oweerabira. So nze wendaba ennamba ey'essimu nsobola okufollowing up niga nti why walabyeko nabadde nnombiraba naye nawe nakomye kanzireyo ndabe kyekyo ekisinga obukulu. Ate oba oyogera nange toyogera nti oba olina ababbi boyogera nabo abalala oba abantu abatwala oyogera nange nze gwoyogera naye nze nanyini website eyo. So buli kimu kyokola kikole ng'omanyi nti you are interacting with the mito olina mulala gwegenda ku interactinga naye because that webinar oba website eyo gyolaba nze agirina nzekka mu nsi eno yonna yonna. That's it kyenyinza okugamba. So gwe kagujje yange nze agirinako bwannannyini gwe boss nze agirinako bwannannyini. So tewali omulala agivunaanyizibwako. Nze agisasulira era website eyo yange. Now genda ku website eyo ko www.g-bpena.com bwogenda mujateekamu yo information. Bw'oteekamu information eyo bajja ku unlockingira pre-webinar. Ojja kulaba kiki kye tutegeeza ku how to start your online business, how to start your digital franchise business. Kyetusinga okukwata tusimbako essira olabe osobola okukwata engo kifuula osobola okukwata engo olaba oba kiyinza okukwata kikola option gy'oli. Tuli wakati mu kufilteringa abantu abanoonya options. Abantu baali wakati nga balaba nti they are looking for something ekisobola okukwata nga bakibuilding alongside something. Kati katugambe nze I'm still working but I'm building this as my plan B. So okizimba mpola mpola see get rich quick kyoluba oteekamu ekyofuna. But if you understand how to use the system, if you understand how to use to learn the skills when a business, definitely ojja kuba ate ng'ofuna era ojja kuba ate ng'okirabako naawe n'olaba nti it's a real. Abasinga balaba ku checks ezimu zetuteekayo ne bagamba ayinza okuba it's not real. Nagiteeka waneno omwami Matovu ye mujulizi eri awo ebeera awo yemu kwe yasookera ddala. So nagiteeka awo yanzijukiza ebintu bingi. Gumanya gani si gani en address yani si yani sebo iyo eno city yani iyo buli kimu kyange kibeero. So there is tewali hype wane eno naye kitwala time kitwala time. Ekintu kyonna ekirungi kitwala obudde. Yes kuyiga nange saagugulwana katubawe ekyokulabirako ekyangu ennyo. Abasumba abo bemulaba bafuuka ab'amaanyi abafuuka abetutumu. Singa ozingulula olutambi lwe n'omanya wa gye yatandikira. Yatandikira mu kuba simu. No, yatandikira mu kubeera muwuliriza ow'enjiri. N'atandika okubeera omukubi w'amasimu mu programu y'enjiri. N'atandika okugenda mugundi mu street n'abulira enjiri y'oku luguudo. Abamu ne bagenda ne ku kyetwandiise ebimeeza by'okuwakana bano basiraamu bano balokole. Then n'atandika okubaako weyeegomba weyeekwata naganzi kasambeera awo n'abeera nga munoga nti pastor bw'aba tannaba kujja senior pastor abeerawo kuga ajja azimba. Singa kino nakikugambako luli nti singa bakugamba nti ogenda gagga oluvannyuma lw'emyaka 25 oyinza okugivinga up. Kituufu naye singa bamugamba nti erinnya ojja ddikola naye erinnya woonoolikolera ojja kuba omaze mu buweereza buno emyaka nga 18 yandibadde yabivaako dda. Kuba obeera ne garanti. Naye ky'omukisa omulungi nti buli woobala ebbanga erigenze emabega nga gwogenda mu maaso lyanguwa nnyo. Ate kati oli musajja mugezi nnyo. Kuba tubadde tujja twogera naawe nekunyonyola my story nekunyonyola the way kyogamba wenzijukira ebyo byonna byonna ne wano bwentuuse nyinza okwerabira kiri sisobola ku appreciate nga kino singa bwali tonnalinnya nnyonyi bakuzingululira olutambi olwo wandigirinya ne bakugamba nti olumanye eno gyojja nti waliwo embeera weegenda okuba nga eri weti ne weti ne weti nga tomanyi bw'ogenda kubeera bw'otyo bw'oti yadde ng'oli Canada onojja kati nga gwe nkumanya obutiitiizi bwe tewandigirinnye sisobola naye ate mulimu abantu abagamba nti kama mbaya ni mbaya ekijja kijje nze ngenze olowooza ati abagenda okuyingira amagye bagendayo nga ye first priority most especially nga mu nsi zaffe za Africa egenda nga ye last resort. Banji kubayingira amagye tebagayingira lwa love. Waliwo abateekawo embeera eyasooka ng'abantu beegomba okuyingira amagye ng'abantu beegomba okuyingira poliisi
era olinga agamba njagala nyingire poliisi mbeere ng'omusirikale oyo njagala mbeere nga omusirikale gwe bayita Hassan Kasinje. I like that guy. He's a professional police officer. Nkutumiddeko Mr. Hassan Kasinje. Bw'otunuulira poliisi abasajja nga ba Ochola yaliko IGP. Those are the real police officers. Nti ye asobola okulaba ekituufu lwako bantu bambi we yaviira mu bwa IGP baali batandise omukolezesa ebintu ebimutyoboola. Naye olwaleero bw'osanga abaana abayingira amagye batono nnyo abayingira nga yeegomba nti njagala kubeera nga General Muhoozi. Nkubuulira simuzalaye with all due respect. Kizibu nnyo omuntu okuyingira amagye naga njagala kuyingira amagye njagala kubeera nga General Felix Kulaiji. Njagala kuyingira amagye njagala kubeera nga General Katumba Wamala. Katumba Wamala alina status kw'omutwalira naye tasobola kwegombesa mwana kuyingira amagye kuba amagye olwaleero gafuuse kyoyinza okugamba nti no gafuuse ekitiisa. Amagye luli gwe walolabeko abasirikale bawano munange kizibu nnyo okumala gabasanga kizibu tokiraba abapoliisi bo bangu bakulaba kati wa poliisi katugambe wa poliisi azze wano ku apartment yammwe kitiibwa kikyafuna kyamaanyi kubasooka n'akuwuliza neweeyogeza byonna owulira nga zze bwangu asooka najja n'asooka akuwa obudde nanyonyo kati waliwo eyo mushota we twabeeranga nga bajja ne banona abantu abafuuse ekizibu eri banne. Okay, I understand you. I feel it. But balina obudde bwabwe bulungi nnyo bwe bakuwa ne bagamba nti bwe zisooka zino eddakiika nga noyakyekya tumutwala lwampaka. Omanyi kye bayita ekyo kye bayita applying reasonable force. Kubanga wali asooka neyekyanga asooka omanyi ffenna bane kino kibeere kyakuyiga eri abasirikale baffe n'abamagye n'abapoliisi. Before you engage someone ng'omuteekako batoon waliwo steps ezisooka engaging. You communicate with the person n'omuwuliriza n'akuwuliriza bw'owulira nga lesi kintu kyogambye nti balina obudde bwabwe ne bamanya bwasuka eddakiika bweziti kusitula lwampaka ng'olojjayo kye bayita reasonable force. Yes sebo oba kye bayita use of force. Naye kati abasirikale ba Uganda oba abapoliisi ba Uganda basookera ku kisembayo mu layini ya options z'olina okukozesa nga either ogumbulula ababeekalakaasa oba ng'ogezaako okupreventinga kyewandiise okukola crime oba okumenya amateeka bo batandikira ku kisembayo. Sebo yanjula program tugenda kakati awo tuvuddeyo bannange awo twava weekend ewedde twali tugenda Geneva summit era we tugenda osinga osimba nnyo essibo olwaleero era tugenze okumaliriza wiiki okuggwako nga bindi bizuuse. Nina emyaka asatu naye asatu negigwamu naye nze banga lina lyemberedde wano ndowooza nina ebintu ng'obeera mu nsi naye nga tomanyi nsi nga ebimu wabyesamba kati we nategeeredde nti ambasada wa Uganda muzungu niwakubadde munnauganda era olina okumanya ambasada wa Uganda mugundi mu Belgium naye agatta Luxembourg agatta Netherlands agatta Europe yes nti ayina amaanyi mangi nnyo force nene nnyo naye bagamba nti buno bakabwa appointinga 2012 kati twakubadde before mu 80s eyo ayina omulimu gw'amaanyi gwe yakolera bamwapointi abadde ajja akola emirimu egy'enjawulo eri Museveni naye kino ekyambasada 2012 yakakigendako kakati omukyalo ono yafumbirwa munnayuganda muganda dokita mujjukira dokita baye Ronald Bale something like that munnayuganda n'afuuka omunnayuganda mu 2003 officially story etambulira ku mukyalo ono bwe njiwuliriza mu 2003 okufuuka omunnayuganda officially mu 2003 wempuliriza story y'omukyalo ono badde omanyi AI good like Google inenge je describing ilo omuntu igamba nti abadde so
abadde akola resistance y'amaanyi nnyo ku allegations ezikwatagana ku torture chambers oba torture gundi ezo safe houses zetulina mu Uganda ng'agamba tiziriiyo ng'ali defender nnyo. Oyinza ganti abadde abikkirira nnyo. Yes, ICC nga yakiikirira ye Museveni naye tagendayo. Bingi nnyo byabadde akola munnange emabegaawo. Naye according ku mukyalo ndamuddeko in fact kirwa kitwereega. Mukyalo bamuyita Marijani. So tutambule ne Geneva summit nga wagiwulidde. Geneva summit njagala kusooka kwebaza president wa National Unity Platform era president omulonde eyabbibwa akalulu mu 2026 January 15. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalo w'abangi weebale kuteeka ddoboozi ly'Abannayuganda ku kyetwandiise platform eri ku mutindo gw'ensi yonna. Bangi ku bakritiki ba struggle bavuddeyo ne bakitaputa kifuula nnenge nga balinga bagamba tekirina kye kigasa. Ekyo kye yakoze tekirina kye kigasa. Okimanyi nti Bannayuganda babadde mu kyetwandiise tocha okutulugunyizibwa ne batuuka okukumanyira nga balaba kya bulijjo nti ebintu byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogeddeko byonna mu Uganda mwebiri. Tewaliwo kyoyinza gamba nti bannange yagambye nti amagye gajja ne gakola ki ne geeteba butereevu mu kalulu nga tetwabirabako. Ebyo byabaddewo abantu babiraba e Uganda. Bw'otunuulira Namugeyi Goleti bayitayo ate Mawogola obuzibu obwali eyo bw'ogenda eno mu ewanakwedde buli nno gye njogera waliwo abaafu bakuba ne tiyagasi mu campaign directing omusajja ali Kayunga waffe oba okitegeera waliya buli wenkuwonako ne gamba nti nno eruweero waliyo abaafa ku lunaku lw'okulonda va ku bya campaign naye Bannayuganda bagoba kati ebintu babimanyira nti okufa afudde ki tianti bamukubye wali esasi mu byokulonda abo bekalakaasa anti ekikulu abo nabo bekalakaasa bakimanyigira mu bintu oba kitegeera ogenda okwesonyiwa ebyobufu ekyo kyekimu ku bintu byayogeddeko ate ng'ebintu byeyayogeddeko yabadde ayongera kukaatiriza bukaatiriza eddoboozi ly'abatunuulizi b'ebyokulonda bewandiise ba election observers omwali aba IGAD omwali aba African Union n'aba European Union ogateko bewandiise abali local abava mu local bewandiise organizations kubanga ni interreligious council nayo yalina abaali batunulira ebyokulonda kati tewaliwo kibiina kyonna ku ebyo ebyatunulira ebyokulonda ekitaayogera ku bintu Robert Kyagulanyi Ssentamu byeyogedde. Kyenjagala okulaga Bannayuganda nti abantu bewandiise abakulembera Uganda aboogerera Uganda ne ba propagandists baabo beerabira nti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kye yaze nakkaatiriza under the oba ku platform ya Geneva Human Rights and Democracy is it Democracy Summit bye yayogeddeko babyogerako dda oba kitegeera ebyo byeyogeddeko mu parliament ya EU era betwayogerako wano era babyogerako dda. It is not only him eyabyogeddeko naye weewuunye all the focus is on him as an individual nga bagamba nti yaswazizza eggwanga, he is not patriotic, yanise simaya buzina bwa Uganda. Nawulidde ne minister ono Okello Oryem, I think he's the state minister for foreign affairs. Eddoboozi ndirina Okello Oryem ng'agamba mbusimanya yakoze treason. Eddoboozi ndabika ndirina eri Okello Oryem. Oba kitegeera kati agamba Kyagulanyi yakoze treason naye ng'ebintu byeyayogeddeko byonna yagala playing njagala playing lizanya President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde ku mutimbagano n'ayogerako eri ensi yonna mu lukuŋŋaana olwatudde Geneva, Switzerland. Ono yatotoledde abazungu emivuyo egyerika mu kalulu ka 2026 n'embeera gy'awangaliramu mu kiseera kino nga yeekukumye. I'm speaking to you while in hiding. This is because as soon as the election was finished, Museveni's son, who is also chief of the Ugandan military, issued an order to take me to him dead or alive.
Mu kiro ekikeesezza leero paalamenti y'omukago gwa Bulaaya efulumizza ekiwandiiko ekiyita omubaka wa Uganda mu Brussels okulabikako ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno abeeko by'atangaaza ku byeyoleka mu kalulu ka 2026 mu Uganda. Minisita Mubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Okello Oryem atutegeezezza nti minisitule y'ensonga z'ebweru w'eggwanga ne gavumenti okutwaliza awamu si bakukkiriza mubaka wa Uganda eyayikiddwa kugenda gye baamuyise. Whether I receive it or I don't receive it, I'm already given that it is not important, but what I'm telling you, it will not happen. My ambassador will not be appearing. It will appear, it will give Kyagulanyi the pleasure. It will get credibility. It will be more noticed. For my ambassador to appear with him in any platform at all, be it in Uganda or outside Uganda. And therefore, my ambassador will not be appearing with him in any platform. The document is coming from European Parliament, not from Kyagulanyi. So what? So what? Okello Oryem agamba nti eky'omubaka wa Uganda okuyitibwa akyesigamizza ku bubaka obwafulumisiddwa Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agamba nti bwawuddisizza abazungu. This is an independent government ruled by the NRM government, by President Yoweri Kaguta Museveni, who just recently won election by over 70% support by the people of Uganda. Why should we be shaken by some people? Kyagulanyi, this is not the first time Kyagulanyi has been to those people. Has it helped him? Was it there in 2022? Was there in 2022? Did it help him? Asinzidde wano n'akakasa nti bo tebajja kukolera ku ntoli za Kyagulanyi era omubaka wa Uganda si baakumukkiriza kugenda gye baamuyise. My position as government of Uganda, we are not giving Kyagulanyi the pleasure of a Ugandan ambassador sitting next to Kyagulanyi at any platform. Kyagulanyi has committed treason. He's going to betray the good names of the people of Uganda to those bazungu out there. So we will not give him the pleasure. Eyaliko omubaka wa Uganda mu mawanga kati bw'owuliriza toni y'omusajja oyo ng'agamba they will not give Kyagulanyi the pleasure to sit with an ambassador representing Uganda in one room. Kyokka ate ng'e Kampala bagamba bali mu kuprocessinga kyewandiise dialogue. Gamba n'ogamba nti tonnakategeera ono minister minister oba gwewandiise state minister for foreign affairs agamba they cannot allow Kyagulanyi to get the same audience with an ambassador in either Uganda or outside Uganda. Okitegeera ng'ate abayise ambassador ono baagala kufuna the facts behind bino bye balabyeko, the side of a story. Yes. Kakati ono ye ambassador akugamba tetwetaaga kugenda kutuula na Kyagulanyi watu wonna kyokka ng'e Kampala tetuwa masannyalaze bw'opozingawo nga bodde e Kampala up to now waliwo platforms ezigenda maaso gaziraga twetaaga dialogue. Kakati dialogue yeetaagisa omanyi kakati okugenda mu maaso bannayuganda muzuukuke. These guys are they are mafias. Eno bakulaga kirala n'eri bali ku kirala. Let me tell you this. Era kino nadde nyine ebbaluwa gye mpandiika entwalidde nno obudde ogiriliizinga njagala kugiweereza UN, njagala giweereza J. Donald Trump, njagala giweereza European Union, njagala giweereza Mark Carney, Prime Minister wa wano, njagala giweereza Bungereza. Nga njagala okubajjukiza nti obwetwaze bw'eggwanga lyonna mu nsi yonna bwandibadde businziira ku ngeri abakulembera eggwanga eryo gye bawa oba gye bassa ekitiibwa mu nsi oba nga nti mu mateeka agafuga ensi eyo, institutions ezikola ensi eyo, n'engeri gye bawa ekitiibwa eddembe ly'obuntu oba eddembe ly'abantu mu nsi ezo. Tewandibaddewo nsi yonna egamba nti eri independent and it has that sovereignty nga they are like balinyirira eddembe ly'abantu at all levels. Obwetwaze bw'ensi eyo bwandibadde buweebwa ekitiibwa singa ensi eyo essa ekitiibwa mu bantu abakulembera oba mu bantu beekulembera n'okussa ekitiibwa mu institutions eziyitwamu okutuusa kye twandise
obwenkanya eri abantu abo nga bolaba parliament nga parliament esobola okwetengerera ne bagamba nti no president bwabanga atuse ku mbeera bweti basobola omujjamu obwesige nga judiciary esobola okusala omusango nga terina any infiltration nga terina any guidance nga terina any favor gyegenda okukola eri government oba eri president nga executive esobola okukola emirimu gyayo independently nga terina mbeera yonna egenda kuba nti egireetera okuba nga kwegamba enyenyezebwa kye bayita independence of all the government institutions, independence of the sense of the country. The independence is visible, is tangible, is seen, is felt. Naye okugamba nti no Uganda is a sovereign state ng'okiraba nti amagye ge gaabadde mu kalulu nga gakuba abantu balangirira abantu abatalondeddwa. That's not a sovereign state. That is a military state. And the military states don't have any space in the era today. Omusajja agamba bwami kyagwe ntibagenda mu masanyalaze kyekisooka tebalina masanyalaze tebalina yadde notu tebalina kebe power bank bo bennyini beetaaga masanyalaze ekyokubiri nti yaliyo era ataddewo n'akakulaawo n'agamba kiki kye yafunayo bamuyamba ki yaliyokko kati ye kyayagala tugamba nti Kyagulanyi kye yafunayo okuva mu 2021 mbuye takimanyi oliye kuba nadde ndaba ne Dr. Sam Kazibwe nga naye agamba nkumala biseera Sam Kazibwe yagambye kumala biseera namulabye omanyi naye the results coming out nze ndabange ekyakozesa si kumala biseera lwakuba nti obuzibu ennyina ne ba scholars. I respect people so much. I respect people so much. Naye ngabo nolaba nti no Sam Kazibwe abadde asobola okuleeta analysis za Irani ne America mu biseera nga tuli mu kaseera keetagisa okusima ebyaffe tubitegeere oba kitegeere. He is a human being. Waliwo omwana eyagamba n'agamba mbu munaye Dr. Sam oli musajja mugezi nnyo mu kaseera ke twetagiramu eddoboozi oli mu ndebere kakati abasajja abo abasomye nze mwagala nnyo. Is a very soft spoken person, very knowledgeable, like widely researched. I don't understand. Abantu banene abagamba bagezi nnyo. Lwaki tebavaayo ne batekinga that step? Tebasobola bebasinga okubeera abatiitiizi. Kati lwaki tebaleka oli asobola n'akola kyalina okukola ne bamusupporting? Buli omuntu atalina kyewandiise busobozi kukola oli omulala kyakola ateekawo binafuyo ono agenze mu maaso. I don't understand for real because ne Kyagulanyi akyogera openly. Sinze yasoma ennyo nti mu Uganda yonna nze akola ki? Nti nze nsinga okusoma ennyo openly ne wano oyajja wano yakyogera openly. Naye bannaffe abo basomako abasomye era nabo si beetendereza lwaki mmwe simu abavaayo ne mutekinga step eyo ani abazibire ku kati ewali obuzibu wano. With all due respect, Dr. Sam Kazibwe amanyi byasobola okwogera in the kyetwandise international law. Amanyi byasobola okwogera ne biteeka kyetwandise essuubi mu banna struggle naye tasobola kubyogera kuba bw'anaabyogera omanyi kyebagenda okukola bajja muyita bamugaye nti you are inciting people into violence. He knows. Era ndi sure nti ebyo byayogera ebyoku nga bano waliwo kye tuyita spinning. You are spinning for. Siri sure and I stand to be corrected. Naye oyinza okwesanga nga naye alina kyewandiise a professional role gy'akolera mu nze wandiise analysis ezo. Ezimu ku analysis Charles Romushana z'akola. Oyinza ogamba nti zibanga ezireeta essuubi then ate ne ziritta. ali bwati okitegera agenda n'ateeka bw'agenda okakananga akutadde wansi ali ku mulimu. Ne Dr. Sam Kazibwe nze ndowooza nti naye ali ku mulimu kuba abasajja abo abagezi nkukakasa asobola okwogera statement kyaki ku mpewo. Nze Dr. Sam Kazibwe nkimanyi
with all your knowledge, chimanyi nti you can just make one statement kumpewo nga you are analyzing the parliament ya EU oba eno gundi je twabadde mu summit ya Geneva ng'osobola n'okutuwa reference nti waliwo conference bweti eggwanga weriti ne lisobola okutuuka ku kino nga bakoze bwe bati ddoboozi lye lino. President wa NUP yayogeddeko eri ensi yonna era tubadde tukukyali awo palamenti ya Bulaaya neyita ambasada abeekubira alambula ku nsonga eno. Last week twafuna mukisa kutulambululira kwongera kutusigira kifaananyi kigazi oba amawanga g'ebweru galina influence nene ku nsonga y'obukulembeze bw'amawanga amalala kati nga Africa oba ne Uganda okutwaliza wamu. Kakati waliwo ekikolwa nga si kibi naye nga kuwadaawadako. Muganda aga nti kuwadaawadako ng'asaba oluwanga obulamu. Okwogerera mu palamenti eyo kikulu, ensonga zino ziteeka mulira ensi yonna n'ezimanya. Naye ekyamazima palamenti ya Europe terina kyamaanyi kyeyinza kukolawo. Palamenti ya Europe terina kyamaanyi kyeyinza kukolera Uganda. Kale kantandikire wano. Uganda efuna sente okuva mu European countries oba tezifuna? Mpulira batugamba sente mpitirivu nyina widde bagamba milioni. Nali wano ne nkugamba nti bw'obala emyaka 5 okuva mu 2021 paka olwaleero tuteekwa okuba nga tuwezezza million. Is it million? Ezisukka mu 8 eza pound oba eza euro. Sente nyingi. Okuva mu EU. Okitegeera? Kati njagala nnyo okuyiga. Teyina nnyo kyamaanyi kyesobola kukola. Mbuuza singa egamba nti nno sente zonna ze tubadde tuweereza Uganda tetugenda kuddamu kuziweereza. Eba terina kyekoze? Ati balina ono omukyala sokoleke ndi ku parliament nkyali ku parliament. Ina kyekoze. Singa European Parliament eyimirira negamba nti bannange olw'ensonga nti nno ensi ze tukola nazo cooperation tuziteekako nti twagala sente zikole kino na kino na kino na kino. Naye bwe tutuuka ku kye twandiyise results tezizze ate ne tulaba nga conditions, because most of the grants zibeera conditioned oba zandibadde ne bwe zibeera ezo zibeera grants in most cases nti olina okuteeka eddembe ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu olina okukola kino na kino na kino. Abantu bano betuweereza sente zino tebabikoze, tulekeraawo okuzibawa. Oba bakubye omuggo. Baba tebalina kye bakoze. Baba bakubye omuggo. Kati kankubuulire n'ekirala oba kambuuze dokita yekyagamba nti takimanyi nti wadde ensi most especially mu Africa zirina independence. Naye kyagamba nti takimanyi nti nno zonna zirina gye twandiyise gye zipayinga allegiance gye zifukamira. Era ng'omukulembeze yenna ali mu nsi eyo ateekeddwa okuba omuwulize eri ensi ezo ze tuyita zinnaggwadda. Kyogamba nti dokita ku level gy'aliko he is a doctor mu bitabu. Kyogamba nti kweyo level takimanyi nti bw'oba tolima kambogo na America olwaleero nti basobola okucriplinga ebintu byo byonna ne b'okolagana nabo nga tebabakuteeko ne babaleetera obutaddamu okolagana naawe. Ekyo kyagamba nti dokita ye takimanyi. Kyayagala okulaga bannayuganda nti tezisobola kujja ne zigamba nti Museveni vaako Kyagulanyi tuulako. Kubanga ekyo tekiri mu kye twandiyise international standards oba international. Ateka gundi Venezuela bakikoze Venezuela tebamusika ku omusajja Maduro bagenda okukwata Maduro I think yali President Barack Obama. Waliwo ebintu ebyakolebwa
I think balumba oba yali mmeri ya America kuvadda kati neba nga bagamba nti Maduro ye yalagira oba ye yakomandinga ne bakola attack ku eyandibadde nga facility ya America mulimu ebintu byalinga bibiri kati ne bamuyita yewozeeko n'agaana okujja ne bamusalira omusango okitegeera bwe bamusalira omusango ne bamuteekako ne kye bayita bounty nti bamuteekako oyo yenna asobola okutuwa amawulire agasobola okututuusa ku kukwata Maduro oba mutuleetera miliyoni za dola amakumi aga ne baziteekawo kakati Trump alina interests nyingi nnyo mu Venezuela oba ne mu in fact Venezuela directly ne mu waliwo gundi eyo gyewandiisenga omanyi waliwo awo tugiyite nga bonoga nti waba njite nga water body nti ebyamaguzi bisobola okrossinga mangu nnyo from Venezuela into USA and that passage USA yetaga okuba nga yegikontrolinga kakati Maduro yali atandise okukolagana ennyo ne China kakati nga China bwesembeza emmeri zaayo okumpi ne ekitundu ekyo ebyokwerinda bya America bibeera at stake ne bagamba no ono tulina okumujja bujjayo Maduro bino byonna osobola okukola ki okubikola jjukira nti no ne pipelines oba tugaye nti no pipe za mafuta like bino ebyoku njite ntya refinery ebiri Venezuela era America be babizimbayo kakati Maduro oyajira before Maduro nenda the president yaliwo yabagoba nagoba America nasazamu n'endagaano zaabwe zonna naye nga facility esinga yonna bebagizimba mu bufunze olutalo terwatandika butandise from nowhere biri bikadde kati banoonyeza ka window kati nga boolaba nti Uganda njagala era okujjukiza OLM nti teyeeyibala nnyo 221 kulonda kwa 221 jjukira abantu abaafa abaakubwa amasasi oluvannyuma lwaluuka abantu abo abaafa they were documented n'ebyaddirira ne bitwalibwa mu ICC omukyala n'akiikirira omukyala najja na spinninga bambagamba in fact naye katumukuzanyire tugenda mwogerako ne mbadde njagala malirize gundi eno kakati kiba kitegeeza nti bwe bafuna window esobozesa okujja kwabwe they just look for justification they don't just come from the sky ne bagamba nti bagudde bwegwe babba naye basobola okufuna window ebaleeta okutaasa kati mu kujja okutaasa ebibeera mu kaseera ako tebisobola kubeera byangu nga tugenda kweno pati y'omukyala njagala kubuuza ekibuuzo kimu wabadde so convinced wabadde so interested wabadde so proud n'ebigambo ne statements na buli kimu mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakozeseza n'engeri ya presentinzemu mu Geneva Summit 2026 yabadde mukambwe nnyo teyabadde musanyufu n'akatono nabadde convinced nti message yatuuse nga bwe yadde erina okutuuka nabadde convinced nti yayogedde ebyo byennyini ebyaliwo mu kalulu before mu kalulu kennyini and even after akalulu kuba yagenza okukola statement eyo nga ba coordinator oba tugambe nti ba vice president be basatu bali mu komera nga naye emisango egibabavunaana nga tegitegerekeka n'okwata coordinator ng'omanyi nti nono yalina okumakinga sure nti buli polling station erina gwewandiise polling agent ali mu kudistributinga envelopes ezigenda okutambuzibwa eri abo ba coordinators n'omugambo no he's inciting people into violence. That is number one. Muwanga Kivumbi, mu makage, mu garage, watali gamba nti no mu bitoke. Mu garage ng'abantu bali mu garage. Nga nebo wandigambye nti no mwebali bayine mundu. You come with the other force, yetwagambye nti wazen force esembayo no soko bawuliriza no kuba masasi
nojjayo n'emirambo Unnecessary use of bwamaze force. okujjayo emirambo n'ogamba nti ate ogenda kuweereza abagenda okunoonyereza. Muwanga Kivumbi ali mu kkomera n'abaana abalinga abapoling agents be abasoba 20 abamu balina under 18. Kakati byonna ebintu byeyayogeddeko byonna weebiri. Tunuulira omwogezi wa NUP oyo yakwatibwa n'okwewandiisa tekunnabeerawo. Kyenagambye nti before kiwandiise pre post and after oba okitegeera. Kakati byonna byeyayogeddeko byabaddewo ate ne mu kalulu ka 2021 byaliwo lwakuba nti ate ku mulundi guno bano abasajja ate beerabisizza nnyo nti baabonyaabonya mukyala wa Kyagulanyi ne bamuteeka ne ku butambi bo bennyini ate ne babiteeka ku mitimbagano kwegamba bakola omusango ku muntu atalina musango ne beewaako obujulizi bwe bamala okwewaako obujulizi ate bo bennyini ne beerumiriza. Okitegeke kyekugamba kakati njagala okubuuza omukyalo oyo bwe banaamugamba nti nno amaka ga president wa National Unity Platform gaalumbibwa mukyala we n'atulugunyizibwa era oluvannyuma n'akwatibwa ku butambi ne buteekebwa ne ku ex ya Geno aduumira amagye olowooza ayinza kubeera no answer ki omukyala nti AI ono ambassador wa Uganda mu Brussels nga bwe bamuyise ate n'obutagenda omanyi international standards oba tugaye nti international community oba international platforms communicating right from the concept of inviting someone buli step eddako it becomes a record because the parliament isebwa abantu bangi babeeramu nno y'amaanyi nno si byakusala kati kino kikugamba bano abasajja balina omwami oyo Okello Oryem yali mutabani wa Tito Okello Lutwa. Kati yali connection ene kyobulaba omukyalo ono wamma kuba n'omukyalo ono alaga nti Museveni yali alina okubeera vice president. Omukyala yali alina kakuzanyire ODN ogiwulire. Banna ono ye ambassador waffe. Ye ambassador waffe omuzungu. Okay, my name is Miriam Black Soul. I was originally a Dutch citizen. I studied there and I got a master's degree in laws. So after my degree, I was working with UNHCR in Nairobi, Kenya. And that was the period from 82 to 85. And at that time, there were thousands of Ugandans who were fleeing the Obote regime. And that is how I got to learn the National Resistance Movement, its leaders, many of whom were in Nairobi as refugees. Some of them recognized, others are not. And at one stage, there was a lot of insecurity. People were kidnapped to go back, force them back to Uganda. So that is when a lot of the leaders who were working behind the scenes to help President Museveni in the struggle against injustice and chaos and anarchy that was prevailing in Uganda at that time, who came to me and said, "But Ambassador, I was not Ambassador Miriam. You are the protection officer. You have to protect us against these injustice." It was a violation. It's called a refoulement in international law. It's not supposed to happen when you're being returned by force to the country where you fear prosecution. So that was a real turning point. It happened in 83. I had just arrived about 1.5 years, and that is when a lot of people were in danger, like the former Prime Minister, the Prime Minister before that, Dr. Rugunda, Mbabazi, the wife of the President, his children. I managed to assist them to go to Sweden, so they actually took asylum there as a second country. Yeah, so this was going on for a long time. There are many others who were then later on became ministers who had also been refugees in Nairobi, who had to look for other countries of asylum because it became too dangerous for them to stay in Nairobi. So that happened, and
Yeah, there were many other armed groups that were opposing the regime of Milton Obote, but I always had a little bit more faith, well, quite a bit more faith in the National Resistance Movement. They were more strong, they were more serious, they were more... So I used to get regular reports from Dr. Rugunda when he was still living in Nairobi, and we would get close to discussions on the way forward and where we are and how things need to be dealt with differently. So when I left UNHCR, I started a consultancy firm, and in Nairobi. I didn't go back to the Netherlands, and that is when there was another regime change in July '85. And that is when President Museveni, he was not a president then, he was the commander of the armed forces, who came to Nairobi and asked to meet with me. And of course we discussed a lot, and he said, thank you what you've done for people of Uganda in your capacity and for my family in particular. And would you like to work with me, in establishing contacts with different embassies whose political officers I always knew because of the refugee situation. So that is what I did. I introduced the external committee to the embassies. So we had ties because everybody believed that National Resistance Movement, National Resistance Army were a bunch of Marxist, socialist, Leninist, whatever isms you could attribute to them. They didn't believe that this was a person that required their support in case he became a leader. They never believed that Museveni really deserved their support. Current situation right now. And kakati what we are facing today, Buye Yamba Museveni yejjusa era nsuubira n'abantu abo mukyalo oyo be yasikiriza kubanga yakozesa okuba nti nno yali alina contacts nti yali akulembera ekibiina kyewandigamye nti nno ekiyamba ababundabunda abaali banoonya obubudamu mu refugee camp e Kenya nga mwalimu abannayuganda be baakakanga okuzzibwayo mu Uganda naye nga bagamba nti lwaki mutuzze e Uganda nga tebatunoonya kututta. Besigye bamujja mu nsi ki? Kenya. Nga bamuzaawa? Uganda. Ani yamujja Kenya muzza Uganda? UPDF. Ono akolera ani? Mwami Museveni. Ani commander in chief wa UPDF? Gamba nti Museveni. By then. Nakati. Ye commander in chief. Okay. Kati kitegeeza nti abasajja bonna abaagaana okuyamba Museveni ng'anoonya banyoma Bobi Wine ate bamunyoma baali bamutegedde nti ye tali worth it. Nze ate engeri gye nkituttemu nti bamunyoma ndaba balinga abamunyoma bw'obanga ozizzaako emabega katono nnyo osobola okuzzaako emabega katono nnyo ojja kuwulira. And of course we discussed a lot, and he said, thank you what you've done for people of Uganda in your capacity and for my family in particular. And would you like to work with me, in establishing contacts with different embassies whose political officers I always knew because of the refugee situation. So that is what I did. I introduced the external committee to the embassies. So we had ties because everybody believed that National Resistance Movement, National Resistance Army were a bunch of Marxist, socialist, Leninist, whatever isms you could attribute to them. They didn't believe that this was a person that required their support. This was not a person that required their support. He was not legitimate. Marxist kitegeeza ki? Balinga ati balina bo bye bakkiririzaamu abangambe ntya nga bolaba Museveni bwe yalinga yakajja yalina enkola eya oba mu Luganda bagiyita ya nakalyakaani nga bono gamba nti nga bolaba ensi kati saawa eno e China bwekola ebintu byayo nga ebyo bwe bityo tebikulembeza ddembe lya buntu kankiteeke mu lulimi olwangu bo bye baali bakkirizaamu at the time byebyo nga bono ogamba nti ensi
omuntu asobola okubeera nga obangambe nga bwolaba China bweri olwaleero. Kwanze mukulaba okwange ngeri gyakyogeddemu nze ngeri gyenkitegeera engeri gye bagamba Bobi Wine is just an artist. Nedda ate kati abo bokitabudde kati Bobi Wine omulaba he is coming with a common good agenda nti which works for us all. Okitegeera kati bano bajjanga bano ga balina endowooza yaabwe nga era nga kyebaliwo kyennyini olwaleero nti byaffe kati olwaleero nga bano ga nti be bali mu buli kimu be bakontrolinga kino be bakontrolinga kiri be bakontrolinga kiri. Okitegeera bano abasajja abazungu balina lenses ezirengere wala ennyo oba tonna batuukako nga bakozeemu dascan. He became a leader. So then we had the peace talks, and then eventually President Museveni took over. In any case, the peace talks were signed. He was supposed to become the vice president. He was supposed to become a vice president. Yes, under the Tito Okello Lutwa government. Naye bali mugundi mu peace talks. Nga bali ku madala bekuba ekifaananyi ngeno Kampala bamuwamba ke kano ke bagamba mbu balinga bagati stopping okulwana nga ate no basigala balwana keko kempulira. Museveni has never been honest mu bulamu bwe tabedda Tito Okello Lutwa yalina okubeera president oyo omusajja omumpi bwati kati ye Museveni abeere vice president mweyo peace talks eyali mu Nairobi ngera balina okuyita abasirikale baabwe bonna gye baali bajje mu government gyewandiise eyawamu naye bano babeera mu peace talks Okello agambye nti muzeemu kati bano ne batekinga advantage era awo we bawambira kati ono mutabani aboggola mu kintu mwali bebamu ku baali bakoze era first son naye teyali mu lutalo anti ngamba naye abeera first son kuba taata we yali abaddeko. Yes. Okello Olyemu obulamu bwe saabugoberera nnyo kubanga by that time oyinza okugamba nti yayinza okuba yali mu myaka nga bano ga 20s. Kuba he's around 50 something. Abaana si bubi positioningira ddala kakati Museveni kye yali akoze obutafuna resistance nene nnyo okuva bewandiise ba former leaders yasembeza abaana baabwe bonna n'abateeka mu gavumenti kyovula ati nno ne waliwo n'abatalabika n'abaamini nawe ssebo tebaboggola baasirika abaamini oli omusajja yamusimbule babawawa ebintu ntu abasinga Amini ate bo tebali nnyo mu gavumenti. Oli omwana omusajja omunene bw'ati akulira abali mu ISO ba deputy wa ISO Tabani bamu ekiryandongo yafugayo nga mwana wa Amini Tabani Amini sokole nina musajja muwanvu bw'ati mumanyi bulungi nnyo ayinayo ne ready ye ekiryandongo nali ngenzeeyoko kyemmanyi nti Museveni kye yakola abaana baba liko ba president ne Waswalule yali IGJ Waswalule no Birigwa Birigwa mulala Waswalule yaliko MP wa Lubaga North nsamugoberera ndo sajja mutono ayina enviiri njalu nyonyonyonyonyo mutono ngagu ndabika mutono mudugavu mudugavu nnyo enviiri njeru nyonyonyo mutono ngaggwe kale munene ngaggwe waayi wekiremezi munene ngaggwe kati oyo naye yali mu government bonna bali batabani babaliko president Museveni yali mugezi bonna abasinga yabaleeta baleme kumulwanyisa oba kitegeera however n'atakola kye twandiise kutereeza ggwanga nti singa abazze bali asobola okusigala ebweru n'alagira ebintu ne bitambula bulungi nnyo kati oyo yafa oyo omusajja gweyogeddeko oyo wonviiri mulamu negwe Museveni baba yatugatta waya nnyo abasajja kuba olaba nze natuuka eyo ekiryandongo w'oyo omusajja Tabani Amini nga yamuwa abasinga ndoza manyi ekiryandongo manyi ekiryandongo yasooka okupa ku sente za $. Tabani yesebo tuzikyusizawo ku imperial omusajja olinga kiryandongo yagifukamiza kwegamba yabawa obulamu waliwo ebintu betulina okuteekako ennyo amaaso kati omukyalo oyo Marijani obuzibu bwe buli bumu
and kati ono yafuga Uganda ebyaddala kati ani ono omukazi Marijani ate nga agifugirawo eno kuba eno ono okusinziira nze engeri gye ndabamu n'engeri gy'ayogeramu ono ya introducinga Museveni mu zino sente zaafuna mu European gundi era ono ye batoni ye Museveni ayina abantu abali strategic ono ye batoni ye era kino kikugamba abasajja bonna ababadde bajjanga balwanyisa Museveni babadde bayiwa nsaano ku mazzi nga ne balinye ennyonyi okugenda nga banoga nti bagenze nga banoga bagenze mu EU nga na appointment nga banoga nti badde balina appointment bagenda okutuuka nga appointment basazizaamu kati ono Bobi Wine yaleeseyo obwana obutuku sitooko mpya myaka gye ndowooza obuli omwomu kati bwe bumuyingizaayo bwe kyolina okumanya nakugamba luli nti nno Museveni alinga boolaba omuti gwe bayita omuvule ogukuze si mwangu tosobola kugamba nti ogenda kutemako matabi ayina emirandira ayina myaka mingi nnyo however ekyo ate tekisobola kuwa mutabani we privilege kulowooza nti no daddy we anti kati labako ono omukyala ateekwa okuba nga yamuintroducinga ne Kagame aliwa ono Kagame baali mu lutalo lwe lumu ne Museveni yadde naye era Kagame kyoyinza naye se tomubuusa maaso awo sibu aliwa ono omwana muwozi tuyinza okuba tumutunuulidde nti yes tumunyooma ne muwozi tasobola kustandinga nga talinawo Rwanda eyo nga musupporting oli ye godfather kati nze kyemmanyi ku muhozi kiri ekintu kimu ate oli alina connection naye akyalina connection by the way I stand to be corrected naye nze nkimanyi nti muhozi okutandika okufuna kitwandiise ekirowoozo ky'okubeera president this came something like nyinza okugamba kuva ndowooza 2013-2014 yawo. That is when the idea of becoming a president started cooking in him. Before, he was just living like a first son's life. Nganyumba bulamu bwe nagenda ko mu bala ne mikwano gye ne ba having a good life. Obo kitege. Ngatalina mu nnyo this ambition yokuba ati ayagala okubeera ki. Balabika bakimuteekamu katate we bakimuteekeramu ng'asusse gye wandiise levo y'oku okukakkanira mu bantu balina okufuuka nga banoga nti balina okuyingiramu bamutegeere bamu accepting bamwagale kati n'abeera ng'ali waggulu nnyo ate ng'abantu bayagala okukulembera bo bali wansi nnyo kati ne wabeerawo a very big disconnection. Nze nzijukira kimu ku biseera we yasooka okulabikira mu public domain nga banoga nti associatinga n'abantu ndowooza gyali misinde gya kufundraisingira Namirembe Church baali balina rwani nga ye mugenyi omukulu yajja namutunuulira. I looked at him, I was close to him kubanga emisinde egyo gyalimu era ndowooza gye no bw'oba ojjukira kwolwe kuba yatonya nnyo kuba yali nnyingi emisinde egyo twagijjukira mu nkuba bana ba Orange be baali ba sponsors. Orange company ejjukira esimu they were the sponsors. So he came naye ng'otunuulira muhozi n'olaba omwana goyinza okugamba atamanyi nnaku kankitwale bwentyo. Omanyi Uganda yeetaaga okukulemberwa omuntu amanyi peyini, amanyi nti waliwo abeebaka nga tebalidde emmere, akimanyi nti waliwo abeebaka nga bali ku ttaka nga tebalina mifaliso, akimanyi nti waliwo abaana abava mu masomero nga tebalina wadde kiddako. Omuntu oyo asobola okukitegeera nti nno waliwo omuntu amalako omwaka nga takutte ku mutwalo gwa siringi. Ayinza okubeera omuzibu okukulembera ensi Uganda. Ebimu ku byayamba Museveni, saagala kwerabira mukyalo oli nyina message njagala omwogerako. Ebimu ku byayamba Museveni nti yafuna kirwandiise okwanirizibwa. People welcomed him at all levels. Yonna gye yayita bakitaffe bamwagala ne bamuwa obuwagizi, emisambwa ne gyemwagala, bannaddiini ne bamwagala. Museveni yayeekeranga. Museveni talina lusozi mu Buganda nga luliko ebyobuwangwa lwataatuukako.
mu Uganda bwe baba kubuuza omuntu akyasinze okuwa respect kye bayita ebyobuwangwa Museveni ayinza okuba nga ali mu kifo ekisooka. Kola research. Museveni ne bamutwalanga ew'omukadde ne baga nti omukadde oyo akulereko kijja kuyamba ng'atuula ne bamulera nga kyalina mu nsiko ne bwe yava mu nsiko oyo omusajja bwe kuba kusamira yasamira emisambwa gya Buganda ne Uganda gyonna n'agimalayo. Actually oyinza n'okwesanga nga ensonga lwaki asobodde okuvuga Uganda ebbanga lino lyonna. Gwe kikoleko research. Nze sitera kwogera bintu nga sibirinako information ntuufu. Museveni nkati nyinza okukigamba kino. Museveni ayinza n'okuba nga asinga kabaka wa Buganda okutuuka ku bifo ebyobuwangwa mu Buganda. Kyewuunyisa naye ng'ate kituufu. Kola research. Owaye nze ekisinga okuneewuunyisa nti nze tuulaawo wansi ne ngamba naye omusajja ono tabadde musiru okutufuga emyaka egyo gyonna. Siraba kubeera musiru, tabadde musiru, yes. Tabadde musiru, one. Museveni byonna abiri. One. Mugezi. Asoma nnyo. Ye muntu. Yesomesa. Asome nnyo, yesomesa nnyo. Mutemu nnyo. Ate nga tosobola kumanya nti naatemudde. Okitegedde. Wakisa nnyo. Nti asobola okwefuula omukira gwa Kapa paka ng'akugyeko kyayagala. Ye muntu alimba ennyo. Asobola okulimba. Kyova olaba nti bakuga nti bw'omuwa omukisa n'atuula naawe ne bw'oba obadde ogenda kumukuba ssasi ogamba waakiri olyekube ye nga tolimukubye. Oba okitegeera? Mulimbi, mubbi, mutemu. Naye ng'ali knowledgeable. Ekirala kati okukwagatta ebyokuba nti nno awa nnyo ekitiibwa obuwangwa bwonna mu Uganda. Ndowooza nebweru wa Uganda. Kasita kibeera nti kimuyamba okwongera ku bukulembeze bwe abajja kikola. Tanyooma. Ekyo kyekirala. Museveni tanyooma. Bino byowulira nga bano banyooma n'anyooma Kyagulanyi. Kati ye Museveni amanyi nti nno Kyagulanyi alina amaanyi. Era ku bimu ku byasinga okwetaaga mu bulamu bwe kwe kutuulako ne Kyagulanyi bw'ati nga bwe tutudde wano. Waakiri abeeko byamugamba. Neyo opportunity emulemye. Mweyo opportunity nga anoonya okulaba Kyagulanyi babbiddemu Museveni. Bamuzimbyemu amayumba, bamuguzeemu amataka, bamuvuzeemu amamotoka, bamuzimbyemu arcades in just the name of ngenda kuleeta Kyagulanyi otuuleko naye obeeko by'omugamba. Bamubbye. Kati omukyalo oli Marijani obuzibu bwayolekedde obumanyi buli bumu. Erinnya lye yakolera emyaka gyonna ery'obulamu bwe liyinza okunnyiikibwa mu bitoomi ne bamukolako ne commission of inquiry okuviira ddala wansi eri ng'akyali mu United High Commission for Refugees. Olw'ensonga nti kati kirabika oba kiyinza okweyoleka nti omulimu gwakola oba obwambasada bwakola yabufuna as a reward for what she did for Museveni. And omuzungu kasita anoonya kye bayita conflict of interest n'agisaitinga mu mbeera zo z'okola n'amanya nti no, oh, even the other time yajja n'adefendinga because of this. Kati awo kiri ekya Dokita Kazibu bwe kijjira nti byonna byokola oyinza ogaa nti tebirina makulu olw'ensonga nti wabaddeyo ebijinji ebikuwaniridde. Naye ekijinji kasita kivaayo ojja kulaba nga buli kimu kiyitawo buyisa. Weebuuze nti tuli twalinawo omuntu awo yatukuumiranga ebintu byaffe yaliwa muzeeyi yafa. Kati ogenda okuddamu okuzuukuka ng'ogenze. Jjukira Museveni emyaka tigiri ku saidi ye. Ekyokubiri mukwano gwe Kagame naye ali mu bizibu by'otalabanga. Ng'okimanyi nti nno USA eri mu Congo ekola diiru esayininga ndooza buli
luvannyuma lwa mwezi balina diiru gye basayininga nowe Congo nowe Congo oba okitegeera kati Kagame abadde abba Congo abadde alinayo ebirombe mwawiyikula ebyobugagga ng'azimba ensi Rwanda kati contracts zonna America zekoze ne DRC zigoba Kagame nekigamba ne luli n'ebitundu byabadde asimamu golodi nabyo kati America egenda kubitwala kati obuzibu obuliwo Museveni si musanyufu tali bulungi olw'ensonga nti no international gundi ye face ye egenze ekubwamu biwandiise ebiraka kyokka ne munywanyi weka tateredde jukira mu DRC wali bawandiise abahutu bangi abagala okudda mu nsi yaabwe Rwanda nga bagendayo oluvannyuma lw'ekitta bantu kuba bagamba mbu abatono be bali mu buyinza mu Rwanda abangi bannannyini nsi bali mu DRC kati okukomawo kw'abali mu Rwanda another mess kati osangira nti kiyinza okuba nga tekiyinza kubeera kyangu nnyo eri Museveni okumalako obulungi most especially ekisanja kino nakugamba nze kino ekisanja kiyinza omubeerera ekizibu kimalako naye ate ekyo tekiwa General Muhoozi Kainerugaba mukisa kulowooza nti nga taata we bw'abadde abikola nti naye wajja obikola tekikwewuunyisa nga Museveni afudde mu mwaka gwe gumu ne mutabani we n'amugoberera kati oyagala ebyo mbirekemu kakati ekivi kikyenjogedde nvumye kakala nvumye njagala oganye nti ntyobodde nvumye ngamba nti gina kyenjogedde katumale kirekeraawo kamako kati ogenda bijjamu siyinza abijjamu AI ebijjamu muwayiriza AI baddayi muwayiriza AI naye gwe kansebya akantu kano nalabye omwana gwe basse oba kyalo iziti Kawanda nakugamba nti nkaluubirirwa nnyo okutera okukola comment ku situation nga mulimu omulambo niyo olwaleero kankyogere bwe nti abavubuka oba abasajja bannange tukendeeze ku jjoogo sisala musango naye ngenda kubeera jeno abavubuka oba abasajja bw'obanga omanyi nti nno otuuse okubeera n'omuwala mu mbeera z'omukwano tukendeeze ku jjoogo ekyo kyekisooka ekyokubiri omuzadde mu mbeera yonna gezaako nnyo olwana nnyo ti ekintu ne bwe kibanga kituuse ku kye bayita ku bbiimu lwana nnyo ofuga obusungu gy'okoma okufuga obusungu olina ekintu kinene nnyo ky'oba otadde mu bulamu bwo kubanga obusungu buteeka endi ku bulamu bw'omuntu omuntu asobola okuba nga mulamu nga gyali naye ng'alinga eyafa just because of obusungu abaana most especially abaana abawala njagala bagambayo ebigambo nga bibiri ekisooka level gy'olabirako ebintu mu kiseera ekyo ng'olaba ekyo kyekisingayo oba kyekisembayo eba ekulimba the best time and moment for you ejja kujja bw'oba osoma ng'omaliriza okusoma nga oyingidde mu kibayita obulamu naye ebyo byonna ebijjira ku lugendo lwong'oli mu kusoma teweerimba ngamba olina omulenzi boyfriend mbwesimanya omwagala nnyo n'okusinga bazadde bo mbwesimanya omwagala nnyo n'okusinga ani jjukira nti abo b'okompeyalinga n'omulenzi gw'ogamba nti gw'osinga okwagala singa tebaali bazadde bo teyandikulabye ate tosobola kubeera mirembe nga abakadde bo tebakuwadde mukisa naye ekigambo kiri kimu kyokka
ebintu byosinga okwetaaga era ebirungi tebiri awo wooli kati, ebisinga biri mu maaso. Ebyo byonna biyiteko nga bonoonuuna sukaali. Bw'onuuna sukaali oyinza okulowooza nti sukaali bamukolamu mu buveera omwo mwajjira, naye ng'ate process mwe bayita okukola sukaali mpanvu nnyo. Oyinza okunuunako ku sukaali naye leka kulowooza nti ate sukaali ye Katonda olw'okuba nti naawooma nnyo. Musobola okubeera mu bulamu obweyagaza mu maaso eyo. Abakadde tukendeeza obusungu, abaami oba abasajja oba abalenzi mukendeeza ejjoogo, abaana naddala nga okyalina mukaddewo ekisingayo byonna muwa amatuugo. Omuwulirize, tolina kyogenda kufiirwa, tolina kyogenda kufiirwa. Nze nkugamba ebyo nange natuukako ekiseera nga njagala kwewa butwala kuba muwala, naye singa neewa obutwa mwandibadde muwulira ebigambo bye mbagamba olwaleero nga n'oyo omuwala kati ssaawa eno simanyi na gyali. Kati kitegeeza ki? Newa ne Canada sandituuseewo, naye ng'ate nkimanyi waliwo abantu bangi nnyo abatuuse mu mbeera eyaga nze bwankyawa netta. Tewetta, tokikola. Oyo ayinza n'okuba nga yagenda okuwa reason okukola okwongera level kwoli and ekisinga ye ku side zonna kigenda okusanga ng'oli mweteefuteefu okukitwala. Basiibudde nze mutano Mbega Aloysius Matovu Junior. Tuyanza ajja ku bigambo ebisembyeyo muganda wange. Mukama bankuumire kulakutana n'ensi yange Uganda atakumira mpeera bankuumire. The Answer Channel, a solution to every situation.